Mukaifo kutukiriza engombo ya President Yoweri Kaguta Museveni eyateri kwebaka munnamagye yaganyuka Lieutenant Frederick Senoga ng'ali wamu n'abakulembeze mu ggombolola y'e Katikamu abakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola eno Richard Omulimisa kw'ossa n'abalala abaweebwa endokwa z'emmwanyi gye buvuddeko okakasa nti ddala baazisimba. Bano baganye okubatuuza mu lukiiko ewatali mmwanyi. Bano batutte obudde nga batalaaga musiri ku musiri era nga bano basanze nga abalimi bonna bazisimba wabula nga batawaanyizibwa omusana ne bategeeza nti gavumenti esaana okuwa abantu emmwanyi mu budde obw'enkuba. Ebiwaanyi ebyo nabyo tugula bigula oluusi tugenda ne tubigula eyo bannaffe tusobola bakuyita kuwembera ne tuziwembera era bwe tuziwembera kiba kitwetaaza ozifukirira naye bw'oziwembera n'otuzifukirira era zikala olw'okuba nti omusana ebiseera bino guba mungi. Wano omulimisa w'eggombolola eno Kayanja Charles abasomesezza engeri y'okwewalamu obuwuka obulumba emmwanyi zaabwe wamu n'okubamanyisa ku ddagala ettuufu. Togenda kululaba kubeera ekirungo ekyo kya butwa nnyo ku nkuyege. Nolwekyo bw'oba ng'olikozesezza bulungi ogenda kugoba ebirwadde ebyo ate okugezaako bikendeereza ddala kuteekawo mbeera etabisobozesa kubeera mu nnimiro ng'okendeeza ebisiikirize mmwanyi yaffe ogisimba ku mabanga amatuufu. Mu kulambula kuno gye tugwiridde ne ku Mumbejja Justin Nakaayi ng'ono yafuumulwa mu Kampala mu Agwa 2010 n'afiirwa ebintu bye byonna ekyamuwaliriza okudda mu kyalo n'atandika okusula wansi w'omuti. Ekintu bwe kigaana okita tokifiirako tufiiriddwa bakadde baffe nze nafiirwa baganda bange mu lutalo Museveni yatandika nabo bonna baafa bataata bange baafiira mu lukoola so kati ebintu ekintu okita ekintu ekisobedde wano kwe kulemera ku kintu n'otokivaako. Ono ategeeza nti yakugoba yakuwa ekkubo era teyejjusa kudda mu kyalo olw'ebyo byasobodde okutuukako bw'atyo ng'agumiza bonna abagobwa ku nguudo ne mu ntobazi obutaggwaamu maanyi. So nti kye njagala okugamba abantu ne bw'oba mukyala osobola tekikyaliko nti mukazi tavuga takisi naawe ogivuga wekiba kijja okisika okitegeera kubanga okukola kubeera mu ki mu mutima teri ssente zibeerawo nga za bwerere. Abalimi basimye President Museveni ku mulundi guno olw'okubawa endokwa $5,000 era ne bategeeza nti ku luno zaatuuka naye bulijjo bakoma kuwulira buwulizi nti gavumenti ye eriko byewa abantu naye nga be babiwa okubituusa babyekomya. Kati senga mutuddiza naffe abantu abeeno wansi ku gulawuni ne tumanya nti ne bw'ompitako nga tonkubidde ejjambo naye ng'omumwanyi guwampa nsobola okugunogako endebe ebbiri mba nkyakumanyi. Lieutenant Senoga atubuulidde ekyamuwaliriza okujja okulondoola emmwanyi President Museveni ze yamukwasa okuziwa abantu. Ne tusalawo okuleeta enkola nti kye batuwadde kubanga gino $5,000 gyaweebwa ffe abaazisaba era byajjira mu mannya gange tebyayita ku district nga bulijjo byayita mu ffe abaabisaba ebusula. Kyatukwatako nnyo bwe tugamba nti emmwanyi tuziweeyo ate tuleme kukola ki kuzirondoola. Ssentebe w'eggombolola eno Kirabira Richard asimye Lieutenant Senoga olw'okuvaayo okulondoola President Museveni bye yamukwasa era n'amusiima okubituusa kuba emirundi mingi bye babiwa tebabituusa ku bantu. Ogira ku pate NRM abantu baadde bakulabira mu kifaananyi kiri ekya gavumenti etakola. Tukyusizza tutya embeera eyo attitude y'abantu ne perception eno gye tulina nti nga afande Senoga ne ttiimu bwe ba lobbying ebintu ne babijjayo waggulu eri nze ng'omukulembeze ate owa pate bino bye nnina okukola okulabika nga enteekateeka za gavumenti zituuka ku bantu baffe baziganyulwemu. Asabye gavumenti okwongera ku ssente eziweebwa abalimisa kubanga ba mugaso nnyo naye nga ssente zibaweebwa ntono nga tezibasobozesa kutuuka ku balimi bonna. Bulungi kubanga nagezaako okuwuliziganya n'abo ba department head ne mbabuuza $3 ze wateekamu wazifuna era nga ne wali actual bakulaga budgeted ne actual nga te even 40% tazifunanga. Kitegeeza okusomozebwa okwo abatasobola genda mu field tugenda kwongeza amafuta abantu babeere nga babasangayo. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.